نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خلق الخلق بقدرته وعلمه وجعل بينهم الأواصل من الأبوة والأخوة والبنوة فتبارك الله أحسن الخالقين الحمد لله twebaza Allah ow'ekitiibwa asobozza okubeera ntukomawo wano okubeera ntejjukanya mu mbeera zaffe ez'okuba nti tewali mu butuufu nsonga yonna yonna mwanadamu gy'asobola kubeera nti afunamu omukkiriza okuggyako bino bye tubeera ntumujjukiza nabwe ekityo Allah tumwebaza otukomyawo tandise n'ekigambo ekyo tugambye bisimillahi rahmani rahim era kyenkubiriza omuntu yenna atulaba wano oba atuwuliriza ku Labaika Islam Media muganda waffe wenna ali eyo okubeera nti mulimu gwonna gw'okola tandisa n'ekigambo bisimillahi arrahmani rahim erinnya lya Allah soosa okwogera erinnya lya Allah ow'ekisa ekingi era omusaasizi in the name of Allah the most gracious the most merciful kiba kirungi nnyo kyoba olaba ng'oyitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama kudwatun hasana yatukubiriza okubeera nti buli mulimu gwonna gw'oba ogenda okukola tandika na linnya lya Allah we yali ng'alya yatugamba samillaha wakul biyaminika wakul mimma yaliika sooka osome erinnya lya Allah oli ekyo ekikuli mu maaso go we yali ng'ava ewaka atukubiriza bisimillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah we yali nga oba ogenda kusala ekisolero ogamba bisimillah oba ogenda mu nsonga zonna z'oba ogendamu olina otandisa ekigambo ekyo bisimillahi rahmani rahim nabwe ekitera ne tulaba Allah ow'ekitiibwa lwaki yasiima mu aya ezasooka okujja nga ffenna tukimanyi bulungi kina al-Quran kalamullah ebigambo ebyo bye tuwulira mu'jiza ebigambo ebiri mu Quran bigambo bya Allah Allah yabayogera kyola nga abasooka batadabbaranga bo nnyo yabeera nga afumintiriza nnyo ngera ajibtu liman talaba dunya wa zinataha nti neewuunya omuntu ayagala edduniya neerabira Allah bw'agambye ng'ategeeza nga bw'ayogedde mu Qur'ani ey'ekitiibwa so bo baawulira ddala nga Allah ayogera naffe bwe twandibadde abaakati ab'omulembe guno nabwe kityo Allah yennyini wabanga ebigambo ebyo Qur'ani nga tennaba kubeera nti ejjewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yonna aya zyasooka okubeera nti amukubiriza iqra bismi rabbika alladhi khalaq owange gwe ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama beera ng'osoma erinnya lyoyo Allah ow'ekitiibwa yabeera nti akutonda kyankizo nnyo era kyakitiibwa nnyo Allah ayagala tubeere nga tufunamu ekyokuyiga kimanyi bulungi nti n'esswala biduni al-Fatiha teba swala iteekebwa okubeera nti erimu ki suratul Fatiha mu raaka zaayo mubaamu mu aya eza suratul Fatiha mulimu aya bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin paka weesembera so mu butuufu okuba nti Allah nga yetumanyi obuzito bw'essuura eyo n'asiima okubeera nti bisimillah naffe tubeere nga tukubirizibwa okubeera nti mu butuufu buli daiman abadan mu mbeera yaffe yonna ey'obulamu mirimu gyaffe gyonna gye tukola oggulawo dduuka tandika na bisimillahi rahmani rahim oggulawo ofiisi yo tandika na bisimillahi rahmani rahim olina kyonna kyogenda okukola tandika na bisimillahi rahmani rahim ffenna abali ku duniya kuno twetaaga ekisa kya Allah twetaaga okusaasira gwe ate nga rahmani dunya wal akhira Allah omusaasizi w'ensi eno yonna ebiri ku nsi kuno byonna biri wansi we saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwamu obulungi tendereza Allah nga bulijjo era temukoowanga bintu byonna byobanga obeeraawo n'ogamba alhamdulillah kyobola nga obulamu bw'omukkiriza bwewuunyisa omuntu wabeera mu nnaku era agamba alhamdulillah wabeera mu ssanyu agamba alhamdulillah mu mbeera yonna agamba alhamdulillah nabwe kityo tubeere nga buli ddakiika mu mbeera yonna twebaza Allah ow'ekitiibwa mu mbeera yonna gy'ataddemu kuba yasiima okututonda mu mbeera gye tulimu era tuli basiimu nnyo Allah ow'ekitiibwa sala ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama
mbakubiriza okubeera nti ffenna tuba basiimu nga tugamba raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula. Beera nga mu bigambo by'osinga okwogera, by'osinga okwenyumirizaamu, I'm proud and blessed that Allah is my Lord. Tineesiimye nti mu butuufu Allah ye mulezi wange. Rabbul alamin, omulezi w'ebitonde byonna. Rabbul bait, omulezi w'ennyumba. Kaabatul musharrafa, Allah ye mulezi waffe. Beera nga weesiima era weesiime nti oli wansi wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era mubakawo, n'okubeera nti tumusaalira daiman, bukakafu okubeera nti tumusaalira. Njagadde tubeere nga tuddayo. We twali wano ku Labaika Islam Media twalina omusomo gwaffe ogwali ogw'okuyunga Oluganda. Naye mu kuyunga Oluganda kuno mulimu ebintu ebimu bye twali tulina okubeera nitutunuulira, then tugende mu maaso ne hadithi zaffe insha Allah ezikwatagana n'okuyunga Oluganda. Kye tukakasa nti nno gwali mulimu gw'amaanyi nnyo, era tusaba Allah yongere otuwa amaanyi n'obumanyirivu tubeere nga tukomawo mu mbeera yonna yonna, twongere okubunyisa enjiri y'okubeera nti tugezaako okuyunga Oluganda. Bwe twali wano ne munnange yabategeeza nti nno bannaye si nti ffe ababuulirira bino tuli balungi nnyo, naffe tugezaako bugeza, era tubisibeera wano n'ogamba seeka ali bw'ati ali bw'ati. Nange nsabira insha Allahu taala ffenna tusabirigane tubeere nga tugezaako okubeera mu abo abayunga Oluganda. Naye nga bwe tugambye nti mu butuufu twali tulina okubeera nti tulina byetuteeka okutegeera, then tugende mu kuyunga Oluganda. Era nga insha Allah topiki yaffe wejja okubeera nti ekola ki? Eba endera y'abaana. Allahu jalla waala ow'ekitiibwa mu Qur'an yabeera nti alayira n'agamba wawalidi wama walad. Walidi ye muzadde. Allah alayira omuzadde n'alayira n'omwana azaalibwa. Omuzadde bimaana al abu, yalayira taata. Wawalidi wama walad, walwalad huwa almawlud. Almawlud gwe yali alayira y'omwana omuwala oba omwana omulenzi. Omuzadde tugambye ye taata. Mweyo suratul balad Allah ali amaze okulayira ebintu ebirala, kuba atandika la uksim bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad wa walidi wama walad laqad khalaqna al-insana fi kabad. Mulabi aya ezo Allah asooka n'alayira ekifo albalad. Walbalad yalayira Makka. Ffenna tumanyi mu butuufu Makkatul Mukarrama, ekibuga Makka nkya kitiibwa kinene nnyo. Teri kibuga kyonna mu nsi, teri kitundu kyonna kyonna mu nsi muno kisobola kubeera nti kyenkana Makka oba okusinga Makka. Obulungi n'okubeera nti emigaso n'okubeera nti ekitundu ekyo Allah akyogerako mu Qur'an emirundi n'emirundi gy'ateogera ku bitundu byonna birala. Aya nyingi nnyo nga Allah ogera ku kibuga ekyo Makka. Nakyo kirina emirimu egikolebwamu nga mu butuufu ffenna abali wano abasiraamu twandyegombye okubeera nti emirimu gyaffe egisinga tugezaako okubeera tugikolerera nga emuwulira esswala, okusiba kwayo kwa njawulo. Waliyo ennyumba inna awwal baytu wudhi'a linnasi alladhi bakkata mubaraka wa huda lil alamin. Ekibuga ekyo kye kirimu ennyumba ffenna ababa bagenza okubeera nti tukola umra oba hijja, ennyumba gye tugenda ne tulambula. Inshallah alayira ekibuga ekyo, era ffenna kimanyi kibuga kya kitiibwa era kya muwendo nnyo. So Allah talayira kintu okuggyako nga kirina kya nkizo nnyo. Wa anta hillum bihadha albalad, era n'alayira hillum abantu bamukiimu ababeera mu kibuga ekyo Makka. Allah n'ayongera okubeera nti alayira wa walidi wama walad, n'alayira walid wama walad. Walid ye muzadde, walwalad huwa al-ibn aw al-bint, omwana omulenzi oba omuwala. Allah bino ebintu yabigatta kuba mu butuufu kyonna wogenda ku muzadde, omuzadde ayina factors nyingi nnyo z'alina otteeka ku mwana, n'omwana ayina factors obuvunaanyizibwa bungi nnyo bw'alina okutuukiriza. Omuzadde alina obuvunaanyizibwa bungi nnyo
bw'aba alina otutuukiriza eri omwana, n'omwana alina obuvunaanyizibwa bwe bungi nnyo bw'aba alina otutuukiriza okubeera nti okutuukiriza eri omuzadde. Nabwe ekiswano tugenda okubeera nitutunuulira kyoba olaba nga tukomyewo nnyo okubeera nitutegeera tukomawo ensibuko y'Oluganda. Ensibuko y'Oluganda eva eno gye tugenda okubeera nituva, walidi wal walad, omuzadde ne walad n'omwana. Era inshallah mu misomo gyaffe wano tujja kukakasa tutegeere, tugezeeko okubeera nitutegeera alwalidi omuzadde yaliwa, mauludu yaliwa, era Allah ali ategeeza ki mu mbeera eno. So wano tutegeerera nti inshallah taala tujja kutunuulira walidi asobola okubeera ghayru salih au salih, omuzadde asobola okubeera omuzadde omulungi, era omuzadde asobola okubeera nti omuzadde si mulungi. Kisoboka bulungi. Waliwo era omuntu bw'osanga tuli ku social media kati, omuntu obeera awo n'olaba ka video nga maama, n'olaba ka video nga taata ayina ensenka gy'asengekamu abaana, n'ogambira ddala nti nno omuzadde si mulungi, agataliiko nfunfu mugalaba. Olaba omuzadde n'ogamba ono taata si mulungi. Mu mbeera zaffe eza bulijjo olaba omuntu n'ogamba taata ono si mulungi, era waliwo ne taata akola ki? Abeera omulungi. Kyetusaba Allah fenna fenna abataata atufuule bataata abalungi, Allahumma amin. N'omwana nga yetugambye, omwana naye asobola okuba nga mu butuufu si mulungi, ng'omwana naye si mulungi, enneeyisa gyeyisaamu eri ki? Eri abazadde. So mu mbeera eyo inshallah taala tujja kubeera nitugezaako okubeera nti tutegeera ensonga ezo. Omwana okuba omulungi ki kyetaagisa okubeera nti akola ki? Alundibwamu. N'omuzadde okubeera n'abaana abalungi alina kubeera nti abalunda atya? Kuba tujjukira bulungi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza n'atugamba nti mu butuufu buli muzadde yenna, buli omu yenna alina mas'ul, alina okubuuzibwako ku bantu b'alunda. Omuzadde taata olina okubuuzibwa ku baana obalunze babeere baana balungi. Ebiseera ebisinga nabadde ne abantu babyogera, oba abantu abamu abayivu bakitegeeza ne bakugamba nti nno mu butuufu omwana aba investment. Omuzadde oba n'omwana, omwana wo nayo investment. Gwe lwana omwana omukuze bulungi, so no gwe tugamba ye walid salih oba abu salih, omuzadde omulongoofu. Omuzadde omulongoofu yagezaako okukola ki? Okubeera nti abaana agezaako okubeera nti abakuza mu mbeera ennungi. Era n'omuzadde omubi, omwana woba omulunze bubi, omwana agenda kuvaamu mu mbeera ki? Mu mbeera mbi. Era be baana bagenda okubeera nti batawaanya ki? Ensi, ababbi b'obusimu, abakozi b'ebibi byonna, buli kimu bebe abaana ababeera nti babulamuuko okubeera nti bafuna al abu swali, ne bafuuka abaana abatali balungi. Nate tekigaana omuzadde asobola okubeera nti mulongoofu n'agezaako n'akola omulimu gwe, n'abaana ne bakola ki? Ne bagaana okuvaamu. Nga nabbi waffe tukimanyi bulungi, tulina nabbi omu, nabbi Nuh alayhi salam, yalina omwana eyabeera nti yagaana okubeera nti akola ki? Omwana yagaana okubeera nti akkiriza, era n'amugamba nti banne omwana wange, paka Allah yamugamba oyo omwana si, okusinziira ebikolwa byakola si mwana wo, okusinziira ku bikolwa byakola ki? Byakola. So mu mbeera eyo omuzadde era asobola okubeera nti muzadde mulungi, ne Allah n'abeera nti abaana bo bayononeka, oba omwana nayononeka n'ataba mwana mulungi. Era tujja kutunuulira inshallah taala omuntu, omuzadde ono al abu as-salih, taata omulongoofu, mateeka ki
azin daraja ki madaala ki gayitamu okubeera nti kuba era okubeera taata omulungi olina amadaala g'ogenda okuyitamu okubeera nti olonda ebikolwa olonda factors ezigenda okuleeta waladu swali omwana omulongoofu. Okubeera taata omulungi ogenda kubeera nti ogezaako nnyo okubeera nti okola ebyo by'osuubira nti inshaallahu taala onaaba obikoze bigenda kuvaamu omwana omulongoofu. Era we tujja okugendera ku ummu swaleh okubeera nti tutunulira ku maama omulungi. Wano tubadde ku taata omulungi. Taata omulungi aba yeetaaga mu butuufu okubeera nti mu baalonda alina engeri gy'alondamu maama omulungi. Maama oyo omulungi aba agenda okukuliza omwana ng'amukuliza ku ddiini y'obusiraamu, ng'amukuliza mu kutya Allahu jalla waala, mu mbeera ey'okubeera nti abeera mugonvu n'empisa n'eddiini. Kimanyi bulungi nti n'eddiini n'empisa bigoberegana. Tosobola kubeera nti olina eddiini ate nga tolina mpisa, ate era tosobola kubeera nti olina empisa ate nga tolina ddiini. So obusiraamu bwonna al-khulq al-hasana, mpisa nnungi. Kyobola nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu bintu ebimu ebigenda okubeera nti biyingiza omuntu ejjana z'empisa ennungi. Ne ibadaati zaffe zino zonna endala ezo muamalat okukolagana n'abantu tugenda nekizuula nti mulimu okubeera nti amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugamba okubeera nti tulambula abalwadde. Nabbi waffe teyatwawulirawo wobeera nti olambulako balwadde basiraamu obeera ezo si mpisa nnungi, wabula abalwadde bonna. Nabbi waffe yatulagira okubeera nti tuyisa bulungi baliraano. Muliraano wo newabeera nga si musiraamu gwegezaako nnyo okumuyisa obulungi. Era tukimanyi bulungi nti nno obusiraamu buno we buli mu Uganda wokka, mu nsi zonna obusiraamu we buli. Obusiraamu bwafuuka bw'amaanyi n'abantu bayingira obusiraamu lwa mpisa z'abasiraamu nnungi. Era omuntu omusango n'agamba sheekh olw'empisa zammwe ennungi. Naye kati ebiseera bino kizibu nnyo, naye ebiseera biri ennaku zino abasiraamu simanyi ki kye tuliko. Ennaku zino abamu tuganya okubeera nti tugezaako okubeera nti tweyisa obulungi. Omuntu abeera awo n'amalako munne emirembe ate nga musiraamu ng'ate neyibawe, naye nga kyetwandirabiddeko kyetwandikoze kwe kubeera nti nga gwe omusiraamu ogezaako okubeera nti weeyisa bulungi eri baliraanwa abo, weeyisa bulungi mu bantu bonna wootambulira, weeyisa bulungi ku dduuka wookolera, weeyisa bulungi mu ofiisi gy'okolera. Babeere nga bonna abantu bakwegombako olw'empisa ennungi. Kyekyaviirako bakadde baffe okubeera nti baabateresanga ebintu byonna naye bawe si musiraamu naye ng'agamba nze omusiraamu gwe neesiga agenda okunterekera ebintu. Oyo omusiraamu yatasobola kukola kino, oyo omusiraamu gwe mpakanira. Naye kati onoonya n'omusiraamu gwe bawakanira nga tokola ki? Nga tumulaba. Naye nga kyaliwo ng'abasiraamu omuntu asooka kuwakanira olw'empisa ennungi ze twabeera nti kola ki? Twolesa inshaallahu taala. Inshaallah nga tukyagenda mu maaso, ye omuzadde twagambye omuzadde abeera taata. So saidi ya taata eno, taata era omuntu ayitibwa taata yoyo azin muye ne muvaamu omuntu omulala. Tugeze ndi taata, omwana nenzaala mbeera nfuuse eki taata, kubona omwana abeera avudde mu nze, so nze mba taata woono ki? Woono omwana. Ate omwana alwalad yoyo avudde mu ki? Mu taata. So mu mbeera yonna tulina okubeera ntutegeera ensonga ezo n'okubeera ntituzigenderako. Naye nga bwe tubadde tugamba al-abu swaleh, taata omulongoofu ayina okubeera nti emitendera gy'ayitamu okubeera nti afuna omwana omulongoofu.
era taata omulongoofu al-abu salih tugamba nti nno yoyo amanyi ebimuvunanyizibwa eri omwana. Taata omulongoofu yamanyi obuvunanyizibwa bwe eri omwana bwalina okutuukiriza, biki byalina okuwa omwana, biki byalina okutuukiriza eri famire. Ate ng'oyo taata alina okuba nga afuuse taata swale ng'ayise mu mateeka nga ki? Nika shariya, okubeera nti ali mu bufumbo, okubeera nti agenze mu nika okuwasa, si kubeera awo ku makya gwe n'otandika kubeera nti tukiyita kubeera nti omusajja abeerawo nga ye wallahi azaala buzaazi, ekitundu kyonna akizaalamu, n'abeerawo alina omwana ana, alina omwana ano, tabalabirira naye mbu naye taata. Nedda si bwe kiri. Waliwo taata aba taata, yo taata ayita mu mitendera gye bayitamu okubeera nti bafuna maama. Maama olumufuna ne muzaala abaana, oyo taata mutuufu abeera sitaako okubeera nti abeera taata mulungi mu mbeera yonna. Naye nga insha Allah tujja tunulirayo ensonga emu eba yeetaagisibwa omuntu yenna yenna okubeera nti afuna ennyumba, afuna abaana abalongoofu. Taata ono mu bimu ku byalina okubeera nti yeegendereza mu kubeera nti afuna omwana omulongoofu, alina okwegendereza omuntu gw'agenda okubeera nti agatta ku lubiriizi bwe, alina okwegendereza olubiriizi lwe, alina okwegendereza omukyala, alina okubeera nti omukyala gw'agenda okubeera nti alonda mukyala mulongoofu. Omukyala kuba mu butuufu tukimanyi nti maama, era osanga omuntu n'aggambirawo n'agamba oyo omwana mulongoofu lwakuba ne maama we yali muki? Mulongoofu. Oyo omwana mulungi lwakuba ne maama we muki? Mukyala mulungi, mukyala wa mpisa. Oyo omwana wa ddiini kuba ne maama we muki? Munaddiini. So awo kye tugamba nti no mu butuufu emabega waaki? Behind every successful man there is a what? A woman. Naye ebiseera ebimu abantu bakinterpretinga bulala nti oba abamukyala gwewasiza abadanla, abamaama. Omwarabu ye agamba abaki? Abamaama. Wa emabega w'omusajja gw'olaba nti ali successful, ebintu ebitambula bulungi, embeera yonna yonna nnungi, wabaayo maama. Maama abeera fakiti ennene nnyo ku nsonga eyo. Nabwe kityo taata yandibadde yeegendereza nnyo mu kubeera nti alonda maama. Kyobalaba nga obusiraamu bwo bwennyini, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba edduniya eno yonna yonna mata wa khairul mata almaratu salih, nti edduniya eno eri awo, naye ng'edduniya oba oyagala ekubeerere nti nnungi nnyo, beera n'omukyala nga mulongoofu. Nabwe kityo kyoba olaba nga maama mu butuufu tosobola kubeera nti tumubuusa amaaso. Hatta n'omuntu maama wo newaba nga akufaako, era oyina emikono gya maama gw'okuliramu, gwe maama ali mulongoofu, naawe n'oba mulungi nnyo mu mbeera yonna yonna. So osobola okuba nga maama akuvaako naye waasigalawo bamaama abakuza, abakulera, abakulabirira, abakugamba. Kuba mu butuufu madrasa esinga, essomero erisookera ddala ku mwanadamu yenna yenna liva waka. Tukimanyi bulungi nti nno omwana taata ye kennyini, gwe taata kyoba olaba nga tugamba fakita esooka gy'oba olina okubeera nti weegendereza, okubeera nti ofuuka abu salih, ofuuka taata omulungi, kubeera nti ofuna maama omuki? Maama omulungi. Ono maama omulungi onaaba omufunye, kuba taata ogenda kuba n'obudde nga gwe ebiseera ebimu emisana tobeerawo, ogenze kutetenkanya kukola kuleeta waka. Noono maama yagenda okubeera nti asigala ennyo neki? N'omwana. Maama yagenda okubeera nti agamba omwana asoma, omwana alyaki, omwana mulwadde, omwana ali mu mbeera ki, omwana mikwano gye gyegiriwa. So twegendereze nnyo era nga tulonda ki? Bamaama, era fakita nene nnyo.
naye inshallah tugenda kutunayo fact emu omuntu gyandiyesembesezza mu kulonda maama. Omusajja yenna taata oba omusajja yenna wandibadde ng'olonda okubeera nti maama agenda okubeera nti akuliza abaana, yandibadde ng'abeera mutadayina, yandibadde ng'abeera maama munnaddiini. Factors zonna nga tuzivuddeko, gwe nga taata oba gwe ng'omusajja oyagala kufuuka taata omulungi omulongoofu, kyandisoose okubeera nti ossaako essira ye maama okubeera nti bw'ogenda ofuna munaddiini wa ddiini. Munaddiini atya? Mu mbeera yonna maama oyo ateekebwa okubeera nti nga musiraamu. Ffenna tukimanyi bulungi nti nno mbutuufu obusiraamu nga bwo ye ddiini Allah gyabeera nti atusiimira. Kyolanga twatandise tugamba bil islaami diina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyya wa rasula. Twatandise twenyumiriza mu kyokuba nti Allah atutonda n'atuwa ekyengero eky'obusiraamu. Ni'ima esinga ey'okubeera nti omuntu abaamu kwe kubeera nti aba omusiraamu. Nabwe kityo naawe omusiraamu atulaba oba atuwuliriza mu mbeera yonna ng'olonda maama, londa maama nga munnaddiini nga musiraamu. Abasinga ennaku zino obeera mu mbeera yonna abakyala tubajja ku street abakyala tubajja mu bifo byonna bye tusanze n'ogamba omukyala nze andabikidde bulungi, tomala nakutunuulira eddiini ye eryetya, famire ye mu ddiini eryetya, gw'osanga busanze awo n'ogamba ono bannayi kamuwase. Abadan la, kola research. Musiraamu tetukola kintu namahabba mangi bwegato okupapa n'osanyuka nnyo n'ogamba nze omukyala ndabikidde bulungi ono nina omuwasa kiba kibe. Tonyumiza bya ddiini, ajja sigalawo mu ddiini ye, nze jja muwasa nga tekirina buzibu. Wegendereza, omukyala alina okubeera nti mutadayina nga munnaddiini nga wa ddiini. Kuba omukyala ono anaabeera omunnaddiini newabeera nga mu butuufu, kuba ffenna tukimanyi kullu ibn Adam, ffenna abaana ba Adamu tuli boonoonyi. Allah era kyobalaba nga mitima gye yatuwa lawaama, emitima gye yalayira mu aya eri gye twabadde tusoma weba ekyagenda mu maaso, binafsi lawaama. Yalayira omutima ogubeera nti gwenenya. Waliwo omutima oguba mutmainna oguba nga gwo mulongoofu nnyo tegulina ne Allah ye omutima gyagala mulimu nenulawaama, omutima ogwo ogumwenenyeza. So no maama wanaabeera nga munnaddiini inshallahu taala, nga womanyi ayinza okusobya, tusobya ffenna, ajja kubeera nti addeyo muki ku kikoro, addayo mu mbeera ze agambe n'eddiini kino tekola ki tekikkiriza, n'eddiini ninakola bwe nti nga maama, n'omwana ono ninamuyisa bwe nti, naye ninakuba maama bwe nti. So mu mbeera yonna mu factors enkulu ennyo mulimu okubeera nti twegendereza eddiini. Ate era maama anaaba munnaddiini, byagenda okulowoozaako okubeera nti akolera omwana bigenda kuleerera kumusomesa ddiini. Ffenna kimanyi nti omwana ono gwe tugambye nti investment, omwana ono waba investment mu mbeera yonna investment ate wenaaba teri mu ddiini ejja kuba nfu. Tosobola kuinvestinga mu mwana, tubirabye tubiwulidde, omuzadde akwata omwana n'amuwa buli kimu n'amuteekamu gundi, omwana agenda okuddamu okubeera nti alabika omuzadde ng'omwana yafuuka gge, ng'omwana saba Allah abitukingiriza, omwana agenda okuddamu okubeera nti omwana gw'otaddemu ssente omutaddeko obulamu bwonna ogenda okuddamu mulaba ng'omwana yazina agamba omwana amuzaala musajja ng'agamba mukazi omwana
omwana yuyo omwana omutaddemu ssente omugogamba omwana nga ali mu international schools omwana nga asomera nabweru mu America omwana agenda okukoma ogenda okuddamu omulowoozaako omwana nga asibye enviiri awumudde amatu omwana ye kennyini agamba n'okugamba nze nina n'essuubi erikola kitubiraba erizaala nagamba I can also give birth biki ebitasoboka n'omugamba be there and give birth beera waawo okole ki ozaale nga tukulaba nga tekisoboka so mu mbeera yonna omwana nga ekiteedde nti investment woba ofunye omukyala nga munnaddiini kyagenda okubeera nti alowoozaako mwana kumuteeka mu ddiini kimanyi bulungi nti nno ababeera mugundi mu bayizi abamu abasomera emadiina mukimanyi bulungi timbutuufu otuuka ku mwana mukwano gwo gwobeera naye oluusi mu lumu bagwosoma naye n'omugamba ani nnyo akikumamu nnyo kino ekyokusoma eddiini gwosoma eddiini era agamba kimu maama naye akola ki akola kiwanvu nnyo waliwo omusajja namusanga mu dduuka omu mu madiina ng'alina byatunda ali atunda kanzu ng'atunda kanzu abagenda e Makka mujjukira Abdurrahman yabeerangawo n'omutabani yaŋŋamba ekigambo paka kati kindi ku mutima yaŋŋamba nti no Kulaani yali atandise ng'akutte ejjuzo eziwerako naye nga zonna azikwatira wansi waani wa maama we nabwe ekito bamaama abali eyo tuli batuufu okubeera nti ekyo ekintu tukisobola okubeera ntukiteeka mu baana baffe beera awo omwana abeere ng'akwenyumirizaamu wonna asanga bayimaamu abalongoofu abamu betugoberera ne tubeera ntukola ki bayimaamu Shaafi bamaamu bonna omusingi gwabwe gwali mu maama okuba nti maama ali mulongoofu namukubiriza nnyo nti mwana wange genda osome ku sheekh ono bwati genda osome bwoti laalla osanga ojja kugasa umma n'ebigambo byebyo ebirongoofu inshallah taala era ne kaakati be baana betuulira nga irimu yaabwe paka kati ekyali ya mugaso nnyo mu umma eno ey'obusiraamu inshallah taala sijja kweyongerawo kiwanvu olwakabeera nti akaseera kafunda naye nga inshallah taala tujja kujja tutunuulire butya era taata bwalonda omukyala ono omulongoofu biki byatunuulira ng'alonda omukyala mu mbeera yonna paka bwe tunaatuukira ddala inshallah taala taata omulongoofu biki byalina okubeera nti rights ebivunaanyizibwa bya taata eri omwana oba eri abaana eri ne maama eri ne famire yonna eri n'abantu bakola ki bawangaliramu paka era bwe tunaatunuulira inshallah taala obuvunaanyizibwa bw'omwana eri omuzadde saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atwongera okumanya nyo ebyetujjukanyiza tubeere nga Allah abiteekeramu okutegeera tubeere nga tubitegeera era tubeere nga tubikolerako subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.